Ekyewunyisa kibadde ku ssomero lya Kolo High School mu siniya ey'okuna abaana gye basoma mu mpalo era nga kizuuliddwa ng'amannya g'abaana gali mu bitabo bwe gayitiddwa abayizi babadde tebakubikako kya mu lubaale so ng'ate ne bannaabwe be basoma nabo mu kibiina balabise nga tebabamanyi ekintu ekirabise nti bampewo. Mu kwekenneenya omuwendo omutuufu abakozi okubala kuno nga bano bavudde mu KCCA Ministry y'ebyenjigiriza saako n'ekitongole kya ISO bakozesezza obukodyo bubiri ak'okubala ku mutwe ne mu bitabo. Kasozi Kakoza is Kasozi Kasozi Brian how to say okay. Who knows him? Where does he sit? Wabula abamu ku bakulembeze b'amasomero gano emiwendo gye gitakwataganye n'egyo egiri mu bitabo bategeezezza ng'abaana abamu batalabikako mu bibiina era nga nabo obuzibu babutadde ku bazadde abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Omusomesa okuva ku ssomero lya Kolo SSVD Hakim agamba nti ekintu kino era kizizza ebyenjigiriza emabega. Tukubiriza abazadde okukola olulungi lwabwe okuwa abaana ebyetaagisa okukola follow-ups counseling and guidance terema kubeera byabasomesa bokka n'abazadde bakitukolere naye abazadde abasinga besuubire bannagamba. Mu ngeri y'emu enkola eno abasomesa bagamba nti ekyalimu gozirine ey'okuba nti ensimbi za gavumenti zituuka kikeerezi ku masomero era nga kigottanya emirimu abasomesa gye balina okukola. Obuzibu bwe tulina ne puroguramu eno ya USA nti essente zaabwe zirwawo. Yes, nsubira bayinza okuba basasula zonna kuba tosobola kuzifolowinga naye zirwawo naye ensasula gye basasulamu nayo si nnungi batubalira ku kwota gye tutategeera na bulungi napaka nga tulina kutegeera kwota yaabwe bwerwanira. Okubala abaana kukoleddwa ne mu masomero agasomesa ebyemikono era nga gano gayambibwako gavumenti mu nteekateeka emanyiddwa nga UPOLET kyokka eno ng'embeera ebadde waddewaddeko.